bana abantu njagala bategere nti okwawukana ne mukazi wo oba ne boyfriend wo tekitegeeza kumufuula mulabe wo. Mwawukanye n'omukazi naye kisinzira mwawukanye mutya oba mutya tofuulanga omuntu gweyambulirako omulabe wo. Omuntu gw'obanga osinga okuwa ekitiibwa mu bulamu okuzza ku bakadde bo yoyo omuntu amanyi obwereere bo ate n'abukozesa. Obuzibu buli bumu kyembadde nninze Shamimu akole ndyoke ntegere nti kyali mu kukola kikyamu kutandika kunnyonnyola lwaki bakoze eki lwaki bampisiza mu buzibu bungi oba kitegera bulungi era ekyo watandika ebyo omusajja ye yatandise aba taliimu nsa kati awo tugenda okwawulira ani alimu ensa n'ataliimu. Yagambye ensi nze mmanyi engeri gy'obadde ofeekingamu obulwadde bw'omukazi gwe. Oyo naye aba tulina mumutwala mu kkomera. Ani oyo yennyini omusajja ate muti ate gwe batulimba batya nga wooli ng'omanyi nga kulwokuba oli mulaavu gwe n'otatugamba kitegeeza naawe olina by'oyisaawo essaawa zino luli nga batulimba waliwo. Obuuza musajja luli nga omusajja omukazi afeekinga obulwadde waliwa lwaki wasirika lwaki era kati mwawukanye kati obujjayo kugamba mugamba bw'aba yasirika asirikire ddala fe obukatuli kiwe bwe tugamba oli musamize naye nava mu bakatuliki nze nali mu katuliki nze Yosefu bambatiza nentuuka ne ngenda mu bulokole nentoolako shahada ebwayise nembivaamu kati ndi musamize proud one kati byonna mpiseeyo kati kyenkugamba nti waaba yasirika luli asirikire ddala era nsaba ne agamba alumwa ki ayise mbingi n'omukyalo oyo beesuubizza ensi si gwe yasookerako yali mufumbo. Ani yali omufumbo? Omusajja si gwe yasookerako yali mufumbo nga tannafuna Shamimu. Anti n'omutima ne gusiima. Buliriza kye ngamba ngezaako muwabula nti akyasobola okufuna omukazi omulala nga bwe yafuna Shamimu asobola n'okufuna omulala. Akyasobola okufuna muki omukazi omulala. N'ebyo bibogere ebyekisirusiru nti nno baali baavu era bagenda mu parliament ne bagaggawala bonna. Teyali kanso oyo omusajja. I know him. Teyali kanso. Era bwe batandise okufuna ssente ompuliriza bulungi kuze badde bafuna era neyongerayo okusoma. Omusajja asomedde ku mulembe guno gwa Shamimu Malende mu myaka 5. naye afunyemu. Tetwagala Shamimu ajja atubuulire nti ate yabadde amuweerera ekyakisirikire. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Asumbusa kawoomye alomukulu alina ngeri gy'akazingiddemu capati. Omulabi singa tumirizzaamu ddala capati. Ate kasumbusa akazingiddemu capati kitegeeza abakutumya capati teyalifunye kyazingamu anti kyembuuza eyatumizza capati aba butazitumya. Oli abala mukama we amanyi mukama we kyasobola newe bali kumulabirira omutabani waaliwo Moze Megatron Moze anyirira anyiridde era ebisaizi ya Moze waali abakubanze anti senga tebangula $2 tumenga kati abavubuka baba mu ssaawa 3 sawa namba lunaku bakumakando akumakando bwe tazikira tavaawo kyokka n'atuya n'avayo David n'awaayo ebirije abaana balina ebirimu nekyembuuza abantu bano kikuga otuyana ate n'osasula kiba kirina kuba kitya omuntu yeetaaga nga tafiirwa bibiri. Tafiirwa budde na ssente. Yeetaaga n'afiirwako kitya? Kimu. Kati nze ndabika nfiirwa ssente sifiirwa budde. Abantu bafiirwa batya bo budde ne ssente? Kati abavubuka abato n'abasajja gye bali nno nga si bavubuka gye bali abasajja nga baddala babeera balina bubeezi stage ze baabuuka oba banyina mululu babeera balina stage ze baabuuka
nga nsanga omusajja nga kazibwe kapo ng'akyekukunula essaawa 2 ntitwala ku poliisi ne bakisiba ngukola kati kazibwe kapo yeetaga mu kisenge essaawa dakiika 2 n'ekitundu n'avaawo n'agenda nakola emirimu egimwongerako eddakiika 2 ekitundu abanyumiddwa buli kyayagala mukasanya kunyumirwa kuliwa anti gwambuulira kuli wano mu kukola kana katikitiki yasembayo we wali okunyumirwa wokka tewali walala wanyuma bino byonna byomala biba byakwe gasiya mwerere era kyova olaba wootuuka awo weesisiwala okitegede bulungi era wootuuka awo olina ne wookoona n'owulira nga ddala olina wootuuse yadde nga obudde weefuna oggulula so akaseera ako kokka tebyetaaga ku muntu kumala abantu obanyi bayinza okwogera njogera lwa mutima mubi kulwokuba ndi wa ddakiika naye simanyi bwe babalabudde na ssente nze nfiirwako kimu ate nateekateeka kyo njawukane nakyo ensimbi yange njiwaayo nenkolera kyenjagala neŋŋenda kati gw'okikola otya olunaku lumu mu mukwano gwange nagendako awantu nga badde batera okugendawo kati nembako akantu kendabawo nga kasikiriza kakatuufu kansanyusa busanyusa nenkawayo awo $2 ndowooza nga 2 nenkagamba naye wendifuna obudde olina okunkolako njakukubirako kati obudde bwambula kati lumu kakusanyula nakalabanga kantu kalungi nenkagamba oli kantu kalungi ebibiri bikubeeremu ebya kawayo ebibiri nenkagamba naye wendifuna obudde ndikukubirako njakukubira ate tenamba togitutte konze jimpe okajimpa naye nenkuba kuyaako kagikwa nekagisevinga kati nakeerabira akaana akalungi bwe katyo anti ate mba nkola mu biseera by'okukola sigattamu gasiya yenna ono aba gasiya kugenda ku malo oddeyo mu mirimu kyova olaba neewuunya bamala mu gasiya budde buwanvu nga ye obudde bwonna butadde mu kisenge okumala mu kintu ekitasiima kyotaakakase kyebaakakasa kakase dda essaawa ezi 2 kikyogala kibaakakakasa kasedda ate kati ogenda kubeera na mukazi ki nga gwe kabaka we gwasembayo anti taliyo teri mukazi gwosobola kuba naye nga gwe birooto bye byonna saagala mmalawo makaago si gange naye tugezezaabalala kangereze ku gago tugeze ku gago gayinza okuba gayungama ngaakaseera ge kalimu gakuyunga tugera gammoze bajjo aye bajjo alina amaka kazibwe kapo kati oyo akaddiye agakapo gooredde maka Devicom tomuzanyisa amaka galina myaka 10 n'egi myaka 14 agosigenda googerako agugateredde abantu bomba bona bajja kunkuba mbadde njagala gwatankube tugeze gani twataligezeza ku bajjo tannatuuka tannakula bajjo musajja mukulu akyali mwana muto emyaka 3 waliwo omuntu omukulu atalina buvunaanyizibwa akabonero kalaga nti gundi wa buvunaanyizibwa ng'alina gy'ava nga bamugololedde bamwoleza ne panti bajjani azimwoleza oli musajja wange oli mukulu wange naye tannakula kati ndi baabawe obuvunaanyizibwa tannabufuna tannatuuka kufuna buvunaanyizibwa akyali mwana muto akyayiiya ajja kubuza gwondabirira gondiisa setugambye embu nno waliwo amulabirira waliwo amuliisa wabula obuvunaanyizibwa bw'abasajja abaggumidde ate nno Ssaalongo nga nze yansooka okuzaala abalongo mukulu wange nze ndi Ssaalongo naye obuvunaanyizibwa okitegere bulungi obumufuula omusajja aggumidde kati nga bayita abantu abobuvunaanyizibwa 3 nze naawe bwe bongerako bajjo nvaawo nentambula baba tugasseemu abavubuka abato ne bajjo no yawasaako tuwamanya twagenda aweerweza n'akyala nebikola bitya omukazi n'amugoba we yamugoba ne baggwayo omanyi abaana b'abantu abaagala okubajja ku lujja abasajja abalina obusobozi obulabirira
abaana abo bali eyo babajjo baganya okujja abalala bende ku lujja babalekedde era abantu abatalina buvunaanyizibwa kati kugamba ekintu ekimu nga kyetaaga bajja kuluma owulira ogala lwaki takyannuma wabula kati musaasira busaasizi lwaki anti kati yayingidde mu myaka gy'abantu abakulu kati bajja emyaka gyayingiramu gy'egy'abantu abalwalalwala abeetaaga obujjanjabi bajjo nno akyali muto ate bajjo nkugambye mukulu wange asobola okuba nga muto eri ggwe naawe oyinza okuba oli mukulu we naye nze mukulu wange akoleyo ekyobuvunaanyizibwa awase omukazi bwe kiba nga kimutabu anoonya engeri gy'agenda okukikolako ajja ewange mubuulirire tulabe engeri tukiwumbawumba ngenda kumuwaayo obusabo bwa sukaali 10 ogenda kuba bajjo wano ku mukolo gw'okukyala tujjone omukazi mumufunireyo ku omukazi abeere nga wetumukubira essimu nga teriiko tulina amaka mwe tumunoonyeza twamugamba ko Ssenaalongo yazaala abalongo bayinza okuba tebakyalina nkolagana awase yenna abaana abawala gye bali ate era waaba agamba mbuno bamubuze ate era atubuulire njogere bulungi ne Haji Keti ono amunoonyeza omuwala ateredde Haji Keti alina abawala anti Haji Keti kati akolagana nnyo ne famire eziteredde obulungi ate ensiraamu naye era bajjo takyali ambiza asobola osiraamu mugenda kwawukana yagivaako oyagala osaaga nnyo ddati oli siriyasi kale tujja mufunira era omuntu omulala mufunire bakristiini gundi waliwo omukwano gwaffe bamuyita Muyomba Ronald promota mukatuliki nyamufunire omuwala omukatuliki nga mukakkamu mu famire ki mu famire oyinza okuba omwana wo mukakkamu omwabajjo lwaki anti ate era ne bajjo asobola kuba nga ayogera nnyo eno nga waatuuka ewaka mulala nga kiriya nga muntu mukakkamu so ogamba awase mu bufunze mukulu waffe oyo yeetaaga akule ave mu byakyana ekito tukuze tuli mu kaddiwa ateekewo obufumbo aye nomunaye kino nkimusabye busabi mu mutima mulungi ng'amwagaliza omanyi abantu abamu balowooza abantu abamu beefuula nti mikwano gy'abantu nga si mikwano gyabwe ajja kugamba nnumirirwa nnyo ndi mwana wa nnyina aliwa bajjo eyo kijemba kimmanira ndi mwana wa nnyina oyo bajjo ndi omu kwalina okumulumirirwa ali omu ku baana bakiweewa nze bajjo namulabanga ewaka nga nkyali mwana muto nga naye gyali nga muvubuka yantambuza ebigere ng'ayagala kunzibako esiringisi 13 okuva emaganjo paka mu tawuni ku Katumwa Sports Center nemmala nenzimulekera ate nze neninnyo ebitaano ebiddayo anti naye tayina kawempe twalinyangawo nusu 5 nga tabiyina ebimuliza nantambuza bigere nga mbona nanjigiriza tukole nansoma I'm talking about my brother oyogera ku muntu gw'omanyi owuwo ow'omunda temuli baaluganda naye nga ate tuli baaluganda wali okirowoozezaako gyaki ekyokubeera muganda wo bamunsibako naye bajjo mugezi nnyo saagala magezi ga bajjo gatya mugezi nnyo muyaali naye tolaba sayizi nakinga mufaanagana kala bajjo ageze bukulu nze nava buto nga ndi munene anti nakukwata yakukwata bajjo ageze ssente omanyi ssente azirina so kyova ogaine omuntu alina ku ssente zino lwaki abatagira kati njagala olwedda alina ssente ate newe yalibadde talina ffe baganda be tuyina awase obusawo 10 obwa sukaali kujemba keti amuwe omuceere ema amuwe abitex amuwe fulufiga bamukwano nga mamuwe ebyafulufiga sibimanyi nnyo naye n'abamu bagenda okucontributinga bakwano be nanti waliwo amannya gesoogerako oyo sisita wange simwogerako oba mu bulungi oba mu bubi muleke kati yanvumaavuma dda namukyawo yanvuma yali anzisi naye fulufiga katonda yamutonda yanvuma yali yanzisi nga talina kyannanga wali okoze eki amanyinaze kati nze engeri gye manyi mbu asamira bamweyana namusonyiwa wali okoze eki watyo ate ava mu bbanga tekisoboka ava mu bbanga lwakuba gwe munywanyi anti tekisoboka wuliriza kyegamba eyo emboozi tugiveeko ngamba yakuvuma ki kale tuli ku bajjo yakuvuma ki abingi biri ku butambi nja books genda ku internet mbuuza yakuvuma ki bingi biri ku butambi mpaako kimu kuba biyitirivu najja sikula okuba nkimanyi nti asamira bamweyana
tokireeta nnyo bw'anazza tojja tonkayanira ekyokusamira ayi mwanjala gye musamize ebirala ayongerezaako bwongereza era kyova olaba mugagga si mwavu teri asamira atalina ssente gwerabira kunza okuva olwenatandika osamize oli musamize yawedde emirimu omaze ebbanga ki mu busamize banga si ddene naye era gyenfunyemu emirembe sokoleka ejjemba kati watuuka otyogenda mu busamize oyo jjumba lubo waaligaweesa oyo jjumba golaba ye yanunula n'andaga ekkubo naŋŋamba dda ku buwangwa bo ate mpa ekitiibwa mu buli muntu kyakkiririzaamu ng'akirinamu emirembe era mpa nnyo nange kyenzikiririzaamu wabula sigamba kolanga nze buli kimu kirina omukisa oyinza gwe obutasobola tuukiriza nze bye natuukiriza naye ofunyemu naye nnyinamu emirembe nfunyemu and amwe proud musamize nze nali mu bulokole nga nkwata essimu ya mitwalo 2 kati nsobola okukwata essimu ey'emiliyoni 3 wava mu bulokole nga nzire ati nze naliko omusumba nejjemba weeyogeza bwekuba kweyogeza nakolako kyaki ekanyanya ng'olina kyaki ekanyanya nabuuze ab'ekanyanya nze nali musumba awedde emirimu kubirako kazi w'ekkapo gwo bali ow'emyoyo nali musumba awedde emirimu kamala okubira kapo kazi w'ekkapo manyi talimba wuliriza nali musumba akoze eki awedde emirimu badde bikomawo bakimanyi gwo bali ow'emyoyo anajjanga ene makinde ne mbagamba mukama abaagala kati ne mbagamba mukama abaagala naye nabonaabonera mu bulokole owaayi ndi wano mpakana ne Nurudiini Nurudiini mugamba nti nze gwayisaamu amaaso nali musumba agamba nnimba ne mugamba kankubire kazi w'ekapa kukakasi omuntu eyakola ne kyaki oyo yali musumba ng'alina ne kyaki ono omusajja yali ebyaddala omanyi mugabe amenya amannya mangi ne mugaa kazi w'ekkapo mazima era yajjangawo ewaluna okulya ne mutwe we ne mugaa naye jemba kwasobola n'okubba ezakapo neziwamu emitwalo 3 kati kyaki ekwesiga etya nga sebajja alina n'abamukwatira obutabomba omusumba abantu bakoze emirimu mu nsimu basendyebonyebonye takulimba tannimba kati wamanya nti yabuvaamu buli mulimu agukoze ajja kufuukako n'omusawo w'ekinnansi kyalimu kati taggambanga wangi aŋŋambye musamize awedde emirimu naye siri musawo naye ndi musamize eddaku kati kati alina kufuuka musawo waki anti abantu bonna bafuuka basawo ky'ekinnansi basooka mu kweraguza kati n'awulya ng'agenda akuguse kuba kizibu nnyo okufuuka seeka nga tosaala tosobola kufuuka kati osobola ne weeraguza tova mu masabo paka lwekikwata nze ekijja okuŋŋaana okukola essabo basolooza batono senga osobola okufuna mweteeka ng'eringa kkanisa nga bajja bangi basimbirayo nebino ebyokuleeta omwomu ate nga wajja babizibwa nzikiriza beera bulungi waliko omusumba amasuti n'ebitengi nabyambala ebitengi nabuulira enjiri ebitengi biba bitegeeza anti onoonye engoye eziri decent Nurudiini nabuulira enjiri bayibuli ngimanyi anti bayibuli eyogera ku mayembe emisambwa n'abalongo bayibuli ebyogera etya maama nnyabo byakuvaamu kati muto tokyabirina bayibuli eyogera bulungi ku mayembe okitegeera bulungi kati mulimu ekitabo ekyogera ku mayembe ekirabo bannaye nkyerabidde
ngenda kuwaayo ko olunaku nkuleetera ennyiriri n'ebitabo nga byogera ku buwangwa bwa Buganda nga byogera ku mayembe nga byogera ku jjembe jjajja kaffe Kawumpuli nga limenya n'amannya nti Kawumpuli. Kawumpuli ebuyega omuwulira? Tomuwulira? Nze mpulira Mukasa, Ddungu, agagali common Mukasa, Ddungu. Kati Kawumpuli jjembe. Ga Mukasa ga mayembe bibaki? Kati Mukasa, oyo Mukasa ye Mukasa w'ennyanja. Liba jjembe kibaki? Ogwo musambwa. Kati amayembe edda bajajjaffe babanga n'amayembe amakuumi n'amayembe amazadde kisinziira oli yalinga ayagala ki naye walinga ogenda okunoonya tugeze amayembe amakozi nga ogamba nti nno gajje gakolere wasookanga galaamiriza kyoyagala gakolere gwe nga gwe wegakolera n'ogaggawala woofa obugagga bukoma ku ggwe naye ogamba mugakolere ggwe abaana n'abaliddako n'ogawa bye gaagala gaba gafuuse ga kika wakitegedde gaba gafuuse ga kika. So bayibuli eyogera bulungi ku mayembe era bayibuli egamba nti Katonda we yajja ng'akulembeddwa ejjembe ly'ekkulu erya Kawumpuli. Totemerera bayibuli ebigambo. Nze saagala muntu azanyira ku ddiini nga naddala ezo zenjogeddeko ezo tuzanyira ku Bukatuliki. Tuzanyira ku Busiraamu. Bayibuli si y'Abakatuliki bokka. Bayibuli ya buli atali Musiraamu. Buli akkiririza mu Yesu. Buli akkiririza mu ki? Mu Yesu. Abakristaayo, Abaseveni, Bapentekoota. Okitegedde bulungi. Ekisinza okunnuma nti ndeese emboozi eno nga sigyetegekedde but tugiwa obudde. Ngenda kuleetera ebitabo nga n'omuntu alaba wali abikula n'asoma. Abikula. Okitegedde bulungi. Tolina gw'osobola kukubira n'atuwa ku nnyiriri. Ennyiriri mpitirivu. Naye nedda tujja kiwa obudde. Kaakati nkuzaayo waŋŋambye nti teri mukyala awulira. Kugamba oba omala budde okugamba nti kanfiire ku muntu ono ankakasi. Abakazi alina okuwulira n'akakasi ono omusajja mukambwe. Negomanya abayagala amufiire kadduke ne mu kisenge. Ng'omanya abantu abakakasiza abakazi ne balemererwa. Ne balemererwa batya. Ati omukazi takakasibwa. Omukazi akola kyayagadde saawa. N'ofuna omukazi bano abasajja bakuma kkando. Mbamanyi mbawulira. N'oyingira mu kisenge. Akazanyo ne katandika ku 7 ogw'ekiro. Ne mukavaamu ku 11 nga bukya. N'atakukakasa. Era oba wakamuvaako n'akusiimuula. Beno weebaka n'ofuluuta n'asigala ng'ali ku WhatsApp ku TikTok ali ku simu ye. Ate omusanga ng'abadde akyayagala koona nakoozuukukoddemu. Omukazi. Nze njagala omusajja omwe yali amaze n'asooka omukazi n'amusooka okwebaka. Baveyo bakyogere. Sikipangako. Mu comment section. Nti nze namala omukazi ye n'asooka ne yeebaka n'endyoka neebaka. Gwe buli womala gwasooka kitegeeza gwamenyese. Omusajja gwe bayita omusajja Katonda eyatonda ensi eno oba mukazi oba musajja naye Katonda eyatonda ensi eno yawa abakazi amaanyi ag'enjawulo. Talina kirungo ky'atabateekamu. Yabateekamu obuwoomi, enkwe, obubbi, obulyake, n'amaanyi, n'amagezi. Byonna mukazi. Buli muntu alondako ky'ayagala okukozesaako. Omukazi atoolako w'enkwe, nkwe bulyake, magezi, kuwooma. Omukazi ava w'oli ng'akukyaye kati n'akubulookinga ng'alayira akumaze. N'ovuga n'omusanga wali mu kkoona n'omuteeka mu mmotoka ne mugenda ne mwegatta. N'akwani bulookinga awo. Oba olina by'otuukiriza by'abadde akukyayidde. Omukazi asobola okukukyawa ng'ensonga gy'awa nti alwawo okukulaba naye nga ssente ozimusindikira ze yeetaaga era akimanyi oli mu kukola. N'akukyawa nga ssente ozimuwa kati aludde okukulaba ekyo ne kikukyaya. Tomuwa budde. Kati omukazi asobola okukukyawa olw'okubeera awo
nga tomuwa ssente nga tokola nga tomuwa obudde ekyo nekikukyaya lwaki annemerako wano antuulirira basajja banne bali ontegede bulungi omukazi senga twalina obusobozi katonda nampaamuko amaanyi katono nembeerako pulezidenti eddakiika ago njawula nteeka olusalosalo mu Uganda abakazi ne babeera nga babeera baayo n'abasajja baayo kati mu lusalosalo wano nenzimbawo guest house ng'ojja n'oyagalako omusajja gw'oyagadde oba omukazi gw'oyagadde n'omala n'oddayo mu mirembe egyo buli omu n'abeera eno ne bakuwamu omwaka gumu mu Uganda gitereeza gomanye abasajja emirembe gye bafuna nga bampaddemuko obwa pulezidenti anti abasajja tebalina favor eri ggwanga amateeka gonna ganyigiriza basajja ennaku zino mpulira omusajja akaaba oyo wa university Kampala University naye amazima akaabira ntuuyo ze watyo kyekyamuleetera obuzibu kukakasa talina kyataawa mukazi kati gogenda kakasa ki profesa kyataakola n'oludiini waabwe ogenda mukazi ogenda mumuwaaki profesa kyataawa mukazi kale ago n'oludiini kati n'abakazi abakuwako bakuyamba buyambi leka naawe abakazi bawa abasajja bakolera abakazi ebintu abasajja bakolera abakazi ebintu okusobola obbakolako abakazi bakaaba ebizibu byanjawulo nze wange yali avuga emmotoka n'agikoonesa kati ennaku zino ayina ekizibu ayagala mukyusiza mmotoka ekizibu kyalina ayagala mukyusiza mmotoka nze ate benkwana muwaayo 5-10 omusajja mukwano gwange bamuyita Meni naye nina akawala kenjagala emyaka mingi emabega kati nekankyawa nekagala omusajja ayina emmotoka kati nempita Meni emaganjaawo nemubuuza naye Meni lwaki abawala baagala nnyo omwala ndekawo kyokka mwagala nnyo lwaki abawala baagala nnyo abasajja abayina emmotoka nambuuza mulangira konze wange goyagala emmotoka konze yenjagala kati lwaki golwaki olowooza omuwala bw'agyagala mubi natundirawo show zange nengula emmotoka yakubuuza nti nyina ensonga zange nga 10 n'ezi lwaki siyinza kutakisumuluzo ekyemmotoka njagala nnyo gwe nemmotoka muli muti njagala nnyo okwagalwa emmotoka gwe mmotoka omukazi nga tannaba kulowooza oba onaamuwa mmeka kasita atula mu muto gw'emmotoka asooka yo omutima gwe ne gukkakkana n'amanya ekyo nti ekyo kimu nkifunye ekyo nagamba kati wano nze ndiwo essaawa eyo kati ebya ssente biddako buzzi sooka ofune emmotoka mmaze wulirawo wano sooka ofune emmotoka ekyo ekimu kisumuze kisooka okuleeta omukazi mmotoka ekikola obuvubuka obulungi omuvubuka yenna ayagala okubeerako n'abakazi ab'obuvunaanyizibwa alina okusooka n'abeera n'emmotoka ekyo kimu bw'omala okufuna emmotoka mpulira ekyabakazi oba okimaze gundi omumanyi DJ Shani yes mulaba DJ Shani yankola ekintu kanti banyumize DJ Shani ne ku TikTok okabeerako nnyo abeerako kuno edda nalina akamotoka kange kapulimo kati manvugawe nti mukakuubo wano akaguka kisaawa zino ku Pakalasiti teyaliiwo naye awo ku Pakalasiti awo kino ekikuba ekyettaka ekidde eno ng'ewa Kasumaali ndabawo manfubutuka eyo ndine muganda wange Brian oyo ono gwe babbako omukazi awo omukazi we gwe babba kyankola aneesasuza kati soke tumaleyo kavidiyo yakalaba kakati era olinde televisiyo kakati manfubutuka eno tulaba obuwala obulungi bwali bubiri ku kikuba ekyo ekyettaka bitambuza bigere ne tupaakinga emmotoka ne tubuyita ne bujja ku pulimo naye taliko okubugamba ebigambo byaffe kati ne bukkiriza butuule mu mmotoka olina DJ Shani DJ Shani taliiwo muba mumaze okukkiriza ate nga bambi ate emmotoka tetusobola giggulira munda omala kufuluma n'olwokogiggulawo yali yali ya Brian kati n'afuluma nze nali nvuga abuggulire aba afuluma Shani najja ne Pajero short ng'ate nnamu mpya
ng'erimu omuziki ng'ekuba Shani n'apaakinga ku ffe kwennyini ng'atumanyi bulungi ffe banywanyi be DJ Shani oyo Shani n'abuuza ebibuuzo mwe bawala balungi mutegeera bulungi mwe bavubuka buno bumotoka babukwaniramu abaana b'abannammwe muri mubattira future wama bu baby girl mutuule muno n'abugulira n'abutwala nabo ne busala busazi tebwaddamu gwe kati bakumuziza tuno eri emotoka bakwaniramu folenda amazituvuza kati gwe goba nawe muwala olinnya kali kalungi okoota oba olinnya tex ono yaŋŋambye anjagala Shani yatutwalako abakazi bammwe mpaka olwaleero Shani tumuwalana naguze n'emmeeza ku show yeddako olina bakuwe oyogereku njagala ngende nga mbabuulire Shani kyeyankola Shani yatutwalako obuwala Shani obuwala lwa mmotoka nkutegedde omuntu yena yeetaaga agula emmotoka kyekyo ekyanjagaza liri pazo yayimba n'agamba genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka message nene abaali tebalina ssente n'abawa n'amagezi waakiri weewole emmotoka osasula empola naye ng'olina emmotoka mmotoka kintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu naddala omusajja Moses omumanyi ono w'ebyuma ow'ipande mukulu wange mumanyi ayina amataka gazitowa biliyoni nga 6 Moses oyo naye yafuna ssente amugagga nnyo mugagga ki nnyo atambuza bigere talina mmotoka kati Diriisa omumanyi maneja wa Shiba muganda wa Moses kati lumu Moses yali alina gy'alaga enkuba n'etonnya kati nga naye agoba ssente naye nga Diriisa waali awo emmotoka yalina wagipaakinze kati yali agenda ne mubajje kati Moses n'agamba mubajje genda ogambe Diriisa atwazike ku mmotoka tuvuge tugende mala okugoba ssente zino tukomewo mubajje n'agenda wa Diriisa n'amugamba nti baba Moses wadaga twazike ku mmotoka tuyina tulaga katogoba ssente amugamba genda omugamba atule ku mizindalo gye gimuserengese alondeko ku mizindalo sente yazigula mu mayumba n'amataka n'emizindalo kati atule ku mizindalo gye mukkirize emmotoka Shani kye yankola nange nakikolako omuntu nawe wafuna time n'owesasula nkwate kubo ngenda ku big zone enansana ekyaliwo yo yaliyo edda ngamba kati ekyaliwo yavaawo ngenda ku big zone enansana nayina progress kati mbiseera byayo ngampya mu biseera ecunga eri ku cuma mabega nnyo ngamba nti awo kitiza yali mpya teyali mpya naye zalinga abantu batandise ozikanika nga zivuddeko kiri zigezemu emyaka 2 kati ntuuka mu bbaala waliwo akawala akalungi ali nga kalina omuvubuka waako nga nze ndi wano siina muntu naye nalinawo abavubukavubuka ne tunywa omwenge gwaffe netunywa saa ziwera nkalaba naye nga kankubye kyenakola kalina omuvubuka tuwa kitiibwa muntu alina nempita weita ati waliwo oluusi abavubuka ababeera n'abawala naye abawala tebalina kuba baabwe waliwo omuvubuka lwaba n'omuwala omuwala sayizi nnene nnyo ku ye kati ng'omuvubuka amuleese ng'omuwala ekimuleese n'omuvubuka kunoonyezawo opportunity ndala leka era temutyanga abawala abo otuma weita bw'olaba omuwala ow'amaanyi ng'alina akasajja akatategeerekeka aba talina bubeezi musajja ategeerekeka naye abagamba kano ke kantwala mu bbala ne kangulira eccupa 3 nnyinza okufuna kandaba kati olaba mwana wabendi w'omulaba ate n'omulekawo waliwo ebibonerezo Katonda byatagenda kusonyiwa abasajja kulaba muwala ng'ali mu buzibu n'otamuyamba kati oŋŋambye otuuse ku big zone natuuka ku big zone nga tunywa omwenge omuwala ne mmulaba kati bambi sente zaali zibaweddeko ate nga nze nange nkyanyumirwa kinakola ngamba wayita genda obaweeyo eccupa 4 2 naye omukuba akaama n'agamba n'amukuba akaama Riverside wali n'asiima n'omusajja n'anywa ku ssente zange tusale tagamba ani abituwadde abituwa tolina ssente zigulira mukazi obuuza ani abireese waliwo abasajja abategeera ebintu byatasobola kukola
Noma kino sikisobola. No ya. Ati yali amanyi kebbuba kaka tuvon tugende sagala kunjoga. Namuvaawo n'omuwala kyalabyani. Muve wano n'omuwala ati. Era ng'alabyani. Muwala ayimiridde. Alabye omusajja gwe yali yeegomba ayimiridde. Ate n'emmeeza gy'aliko egula omwenge. Okyokwegomba kijjeeko. Abawala tebayinza kwegomba jjemba. Onsekere. Kankwe na ku bbiri otambuleko nange. Kubanga ntambula n'emmotoka bbiri. Mbadde njagala nkwenda kumeka? Bbiri. Otambuleko nange. Ndabe ku nsi. Abaana be bakwegomba. Nze abaana mberekereza bwerekereza. Naye abaana bakumazeeko emirembe. Nze essimu zange wemba neebaka nzijjako. Lwaki? Abaana bankubira essimu oba ennamba yange bagijjawa. Abaana abawala. Nga beegomba kijjemba. Buli omu waatuula jjemba. Ofuse jjemba. Aye kasaba ategeera nti simala budde. Kitomalako. Oba bagitwala nga advantage. Oba nabo bakuluusanya. Naye wangi nyina we nagenda. Nyinza n'okkakulagako wano. Ngagamba ono bw'ati nze gwe njagala. Nagira comment section. Ono gwe njagala. Kati kankubula ekintu kimu. Abawala gye bali. Waliwo abaakugoba. Tamalira buddo. Waliwo yangamba ole yembwa esaana kugenda wala sigisanga. Gye bali abagamba. Naye era nange nnyinayo nze njagala kubategeeza nze simala budde bw'abakazi. Eddakiika emu n'obutikiti 17 fine. Mbooke nga ngenda. Ne bw'aba yakyayagala. Ate ng'ayagala ki? Agende ewa abalala abagala. Gwe kyogamba nze manjagala nzekka. Agende mukazi wakusiimye wekka. Mukazi wani? Oyo muwala gwoba naye asiimye ggwe ng'omuntu. Abakazi tebalina muntu. Nkomyewo. Oguze cupa 4. Oziweereza Big Zone. Olabye omuwala. Nenkabuuza enjala ekaluma. Otuma weyita nekagamba ekaagala okulya. Ne mbagamba mukawe enkoko ne chips. Omusajja temumuwa. Otudde no ku mmeeza gy'olagiririza. Nze ntuula eno. Ate nze wembeera mu bifo ebimu. Emmeeza yange ebeerako nze n'ababoyi bange. Newemba nyina w'akawala kenjagala. Nkaleka ku eryo emmeeza eddako ne njiweereza omwenge. Ko ne kapoyere eyo. Gwe n'okola wano. Mbeere wali n'akawala n'oludini ajja nteekemu kamera. Amaka gakyankalaneeka. Obeere nze ebizo byenyine wange bimmala saagala kwongerako. Otuuse. Entuuka. Ogaye bakawe chips ne bakawadde kalidde. Omusajja tebamuwa. Katonda akola ekyamagero. Aleeta ekire ky'enkuba ekinene. Enkuba yatonnya ku Big Zone. Abantu ne baagala okugenda nga bajjidde ku booda tebakyasobola. Nalina omukisa. Nali na parkinze wano nga ku gate kwennyini. W'oyingirira. Ate yali ku kkubo. N'enkuba ebisumuluzo ku mmeeza. N'oddamu ogwokubiri. Eŋŋamba tukoze tutya. Neka nakawala kali kampadde dde ennamba waiter yagireeta kayimuka ne kagenda mu kiyigo waiter n'agenda nako ne kamusoma ennyamba ne kandireetera kapapula kati nama nayingira naye ng'era ngambye ngenda kubeera patient njaka kubira olulala nfuge gentleman kati enkuba bw'etonnya abantu nga batandika okuyimuka bafulume mpolampola bami nga bagenda kabalaza mulimu saa 8 kitundu awo kati nga bagenda kabalaza kati nange nkowa ngamba gwendi nayo manyi tuve wano tugende nga tuyimuka tugenda tutuuka wano kabalaza nga kagalo keneegombye kali awo kabalaza kayimiridde n'omuvubuka ke kali ku ttiimu ekubwa enkuba balamazi ba bigere nakagamba bugambye ekigambo kimu owaiva mu nkuba jangu kutwala eka tekaasikatira nako kankwata ku mukono nenkagulira emmotoka ne katuula nengivuga nengenda e Makerere nenkagamba naye amazima sikutwalaka ne kaŋŋamba bebi gwe amanyi gy'ontwala leka naawe nenkabuuza naye kati oyo agenda kitwala ati naŋŋamba nkubuulire nange gusoose okutambulako naye nze simumanyi mulabidde wa naye gwe omanyi omusajja okuleeta ng'alina eccupa alina busobozi bugulira ccupa 2 ng'alina busobozi bugulira ccupa 2 gwe tomanyi kyewakoze tuweereza eccupa 2 weebale nnyo weebale okuba n'omutima omulungi bebazaani nze kyeva mugamba omutima gwange muzaale nkulidde okwo ku mutima sigufunye bukulu soka ne zino sente oziteeke mu nsawo zikubeeremu naye soka ne muwe 10 ali mabega ndi muvuga zikubeeremu oyinza okuba yakuleese tolina sente gino emitwalo 10 gikubeere mu kasawo jemba oli mujozi naŋŋamba bebi ntwala gy'oyagala
tayaddayo ewaka aa kyokka ate ne kyewuunyisa twekebeza nkeera ku makya nga tuvudde gye twasula sooka oleke mwagenderawo twagenda ffenna ku makya ne twesigaŋŋana ne twekebeza ku makya omanyi abasajja bangi abeekebeza nga bukedde nga guwedde omuliro naddala babeera mu mwenge beekebeza nnyo nga bukedde nga kimaze okuggwa bangi nnyo abawunzika bamize peepu nalabako bajjo ng'amira peepu okubula omutta oluza yamuvaako bajjo yeekuuma nnyo bajjo akebeza alina obukebeza mu mmotoka tebuvaamu leka naawe ani bajjo bajjo n'obukebeza bali bati olaba akwanira ku tiktok ne yeekebereza ku tiktok kukebere tokalaba nkaka vidiyo ate ennaku zino bajjo ali katale kyova natagambe njagala awase ali katale abantu bamwagala yeekebeza ku abantu bongedde omwagala mulamu so nkutegeeza ki abakazi tobeera naye nolowooza nti kati omaze ffenna abalina abakazi tulina abakazi babannaffe waliwo abajjo batwala betulina balina bannannyinibo naffe betulina balina ababeetaaga okutusinga ate nga balina obusobozi otusinga era tomanyira nga omukazi nolowooza nti oli wa kitalo nnyo essaawa yonna waliwo amulaba naaga kati ono yanuna kiwuunu essaawa yonna omukazi akyuka tubakolere kyabakazi tetwemalamu sanyusaako obulamu bwogende ulyako kyolidde genda totuyana naawe omukazi waaba akusanyusiza muwe ssente agende endaba bipapula muwe sente bipapula olwedde biggwawo muwe ekyokuwa abakazi ssente okyogerako ki njagala nnyo bawa abakazi ssente lwaki bazisuubiramu ffe kati bazijje wawutawawa so omusajja olina ekiza omusajja atawa mukazi ssente sikolagana naye bwayenda toba na buzibu nti omukazi yayenze omukazi okubeera obubenzi n'omusajja atamuwa ssente omukazi aba tategeera omukazi okubeera n'omusajja nga takuwa ssente omukazi oyo aba tategeera lwaki olaba ne mukazi owako ino ofisanga obudde n'omwokyayo aba mulaavu laavu bagirya sookoleke ekusa omukazi okubeera n'omusajja nga tamuwa ssente omukazi aba zolo abakuwa yetaliiko aba taliiko kubanga ssente teziriiko bungi ssente kigero bw'oba wafuna omusajja wo ng'asobola mutwalo agukuwe naye nti olina omusajja ali mbwanjagala takuwa ssente waliwo abakazi abateekamu ssente omusajja ng'omuyina nga takuwa naye kati omukazi gona abateekamu ssente aba takyali mukazi aba yafuuka musajja omukazi ng'ateeka ssente musajja anti ayinza okuba alina nnyingi nga yafuna musajja w'ejjemba mulungi amuwa ebirowoozo ebirungi musajja mukakkamu no problem obo nabo obufumbo omukkiririzaamu wakati nze nange omukazi nga yazzenga bulungi ng'ali myaka gyange ng'awa taata ente nze nange taata mugamba girye omukazi najja ng'ali myaka gyange bisambi bitereka mukazi mulungi bisambi bitereka oyo sigitwala n'agamba nze nsimbye ejjemba njagala nga takulusanye nnyo ojja kunzita jjemba naye omuwala tajja ng'ali mu myaka gyange alinamu ssente ze ng'ate azimpa kuga ekintu ky'okuba ne ssente nga toziwa munno byawukana era tonyumya gasiyawo omusajja ngo olina ssente toziwa mukazi wo Nurudini girlfriend wo okugamba obugambi emikwano gye nti Nurudini wange mugagga alina ssente tekimala sente alina ozifaananako Nurudini ssente ani yazikutuma ka girlfriend kaweeyo miliyoni 3 kalyeko oba osobola kabe najjo oba motoka oba okitegera nze dda nga ndi mwavu nnyo nalowooza nga munna abasajja abagoba abakazi baabwe mu motoka basiru era yendowooza y'abamu si basiru abagezi nnyo ani bagamba oyimu emotoka n'agenda ate n'agenderamu abasajja beegumya eyo baba bateekawo mboozi yeegumya bagezi nnyo abasajja abawa abantu abakazi baabwe n'omuwa emmotoka nze kati senga nnyina ssente naalibadde njagala buli mukazi wange abeere nga avuga emmotoka 3 kiki nnyo anti wayitawo ng'atambula bagambe mukajjemba yayiseewo
singo yino obusobozi nga bali mu kyalo osobola mu motoka ssatu nga ezo motoka zo mu kajjemba singa mbeera nga na 10 n'abo nemba yita mulumbe waffe mu kyalo abaki ngolina abakyala ba 12 ngeza bugeza singa nyina obusobozi n'ebirala abakazi ba 10 bameka 12 emotoka za 36 ne tugenda mulumbe mu kyalo olumbe nduma bakazi ba jemba baba ino funa tenti olabye nnyo firimu jemba ebimu tebisoboka abasajja babikoze Nuruddin biki byojjukira byewakakola ku bakazi noga bino byombikoze at least nawe ne weetya wemba njagala omuntu mba mwagala njagala nnyo njagala nnyo yadde nkoleddwa ebikolo bino biki naye njagala anze buli mukazi ayiga okujoga atandikira ku nsi naye njagala bw'oyagala oyagala wemba njagala mba njagala naye abakazi kiki basinga kyoga ndi neono yanjogamukko ebituufu bwadde engulu noga naye gundi ne gundi yanjoga bwati lwaki yakikola abakazi banjoze nnyo ebimu mbyerabira kati nze ebikolo bere nze omukazi yankyawako nagamba omukazi yankyawa ng'omusango gwanvunaana mbono nze siri kaliba ya musajja gwayagala naye ebintu bino bikola bulungi naye toli kaliba ya musajja gwenkola ki gwenjagala kozi oyagala kaliba gwokola kiro lwofunawo obudde olumuntu otwala mu bintu bya kiro nze sinywa mwenge gonywa omwenge okitegede bulungi yalina ensonga wali twamuwa budde teyali nsonga wali twamuwa budde onywa mwenge namuwanga ku budde bwenfuna nga ye si bwayagala tayagala kutambula kiro bebiri biwagambye ogenda okukola ayagala okole okitegede bulungi ate ayagala omuwe n'obudde webale nnyo kati obudde tebubaawo amazima gali nti Nuruddin abantu abamu tuli bakoze ebyaddala tinze nsobola okumala omwezi nga neebase wange ennaku 8 naye nga sirina kkubo 2 embaddemu nga ndi mukuyirira bona onkubira nenkugamba ndi jini mba sirimba bangenze kunoonya bulamu naye omukazi nanyikimunyiiza omukazi ekyo nekimunyiiza nyina emyaka 32 Nuruddin saagala mpeze emyaka 4 nga nkyayiriba njagala mpeze emyaka 4 nga Nuruddin wonkubira nga tugenda kukolayo ka interview nkugamba wayivuga ojjeko wano mu kyalo we tuba tukakolera ongamba amafuta mangi nkugamba akusimu taddeko akakadde nsanga biwedde mbimazi obeere nga wakatuuka ngamba omwana gobe embuzi nga tetunatandika lya ku mucomo batwokyera omucomo mpulira tukoleka interview nga tuli omucomo oba okitegeera bulungi obulamu nze saagala kubeera mugagga nnyo njagala kubeera mu bulamu nga weesobola ofuna kyoyagala ate nze maaso nja kubeera muwulu senga abakazi bageza ne beesiriwaza omukazi waakuwulira se toyogere uliriza kyegamba ebintu by'ekisiru uliriza kyegamba omukazi bakazi bange bonna bendiba nabo mu bulamu kyembuuza ng'abakazi oboogerera mu pululu anti nze nzadde abaana bangi zadde balina oyina omukazi omu nzadde abaana mu bakyala ab'enjawulo bakazi bo oyagala ki era buli mukazi gwe nazaalamu omwana mukyala wange era mama wa mwana wange tebadde oga abakyala bo bagamba bakyala bange we bali esiriwaza ne balowooza nti okubeera nange bannyamba oba nze nenkirowooza nti mbayamba ne twawukana nja kubeeranga mukunja yakola ki anti muwuula obulamu bwe bonna mukunja wa biiti mufumbewa pozi nga yawasize ennaku zino omumanyi ndudde omulaba ayinza okuba mufumbo taleeta bufumbo bwe ku kamera kugambye wenti pozi nga yawasize ddi nnaku zino naye y'omu ku bantu abaatikkirwa ababadde abawulu abakkiriza nti omuntu asobola okuba mu bulamu beebo abasajja bangi abagagga betukola nabo nga tebalina obuvunaanyizibwa bwa bufumbo Abirix mufumbo oyo omwami aggumidde awo kirungi ekyo oyo omwami aggumidde kati gwogamba singa abakyalo baneesiriwaza nja kukwata ekintu kimu omanyi natandise okuzimba amaka g'abaana bange gye bayita ekkuŋŋaanyizo ffe abasajja bazadde mu bakazi ab'enjawulo tuzimbayo ennyumba etali ya mukazi nga yo n'abaana bo oli mu kugizimba
takimanyi inshallah omwaka ogujja ogunaggwerako bajja kuba basobola okuyingira kati nja kudda eyo ewange n'abaana bange ogenda sumulula ddeeka nga 10 ddeeka nyina okusumulula ddeeka nga ziwera kuba bonootandika buli mwana omuwa ekisenge ate jjukira n'eddeeka ozikola kati ng'okyalina obusobozi oyinza okutuuka mu maaso nga tolina zigula ziddeeka naye nga wazigula dda kati tolowooza nti no buli ddeeka gye ngenda okugula nti eriko nannyiniyo ngenda gulirako n'abalizaalibwa oyinza kugula ddeeka nga mmeka ddeeka nja zigula nga 10 towerako busatu busatu nga 10 nja zigula zibeera 10 times 3 okay kaakati naye oli bwakugamba nti Jemba akawumbi kaakano nkugereza bugereza Jemba akawumbi kaakano tuyina gundi ey'obwongo tukulaba wali ku kamera wagala abakazi bameka totamwatamwa ku kawumbi nga bakasibyewo sikasibawo tukakuwadde buwi mukampade namba ngwa entuufu netukebera n'obwongo nga butuwadde kyekyo obamanyi abakazi bewake bakanabo kati mba musajja ki gobamanyi kawumbi edda mbuuza gobamanyi tusigale nga nze nkubuuza kyembuuza nze oba ombuuza anti nyamba bwe nti Jemba amma akawumbi kaakano yes nkalabye omanyi omuwendo gw'abakazi bwe wakebaka nabo nga tompaddemu yadde emyezi 2 okaliculetinga n'okudda mu bitabo wetaaga ate myezi sokoleke ekitabo kyange ekikadde Brian ye yakitereka enamba mweziri n'abantu Brian yakina Brian muto wange omumanyi ekitabo yakina kati nze mba neetaaga obudde nze mbeera siri mu bana abantu b'okugwira obugwizi no bino bya ssente kyengamba ssente nanti weziba nga zipapozireka mangenda kuwa information yenfeera nemezitwala sekitegeeza tusobola neetaaga okujjukira nti mu mwaka guno guno natambulawo enti kaakati bwe weewa estimate ffe tukuze bukuzi twali basajja ngwaŋŋuli mukubye enseno ffe twatuukako ne twekebeza ne tulowooza oba ebyuma birimba ne tuzuula nga bituufu ne tugamba Katonda alabika atuwadde omukisa ogw'okumeka ogwokubiri si byakwenyumya twali basajja nnyo ng'ekintu okyogerera mu twali basajja naani bayitirivu bemmanyi byemmundu nabo nyina besituukanga mu kkoota ng'emmundu esese nyina abantu besituukanga mu kkoota abantu bakusirika abantu balina gye bavudde ani gwogamba nti oyo simwegezaamu noono simusobola mwegezaamu kati olaba baba Moze baba Moze nga nabamukakkamu nnyo ekyo kyo kimutemeredde oyo kirasi ndala Moze naye kati yakula era naye yawummula mundu yagisaamuko tonyuma Moze nga ndaba musajja alinga nze ali simple aliwa abantu nobatya abatya gwe baba Moze omulaba yali mu kirasi ye diguli eri awo lwakuba kati haji kazibwe kapa akuze naye engeri gyatajja kunkuba oyo naye kapo tomuzanyisa yali mu kirasi yiye aliwa wuliriza kyeggamba mu bukakkamu obwo yali mu kirasi ki yali mukambwemu naye kyogamba nakayimba yali yeyimbirako ddala bituufu mundu yagiza ku ggombo waliwo gwe bayita jibu oyo muto wange ate ye yazanyako n'ekinamba ekinamba kyekitya ekinamba tokimanyi wabeerawo omuwala omu naye nga muli bana ng'omu alina osookayo aggalewo mpola omulala addeyo ng'omuwala ali omu ng'olumwamuguze nga temwamuguze nga omu yamukwanye nze nalaba ebintu mu ndongo omuntu ayinza okulowooza nnimba ekyo kyo naganda okizannya omu yamukwanye omuwala omu yakwana omusajja omuvubuka omu yakwana omuwala ne batwala mu luumu bakuuma ettaala nga teriiko okitegede bulungi kati baba baleeta bonna basatu basooka ne bayingira aleeta yasembayo kugamba bayingira room bayingira ne babeera mu luumu mu nzikiza aleeta n'asembayo kati aleeta wajja ng'atandika
kati watandika wagenda bano batandika okumukoona ku kigere we bageza n'alwawo kati nga ye avaawo ng'agenda okwerongoosa ako ngadda wansi omulala yaddayo n'akuba atandika n'amaanyi mapya aba avaayo omulala n'addayo maanyi mapya omuwala ono ye aba tawulira ate aba amanyi oli akakasa kyeki kyegambye nti abakazi tebabakakasa nakiraba nalaba abavubuka nga bazanya kinamba okitegede bulungi omukazi wepikira bwerere ku mukazi erira sitiika ekupimirako bwojja bwekutwala so kati kapoto muzanyisa naye yali w'amaanyi naye teyazanya kinamba teyakizanyako abudu namuguzaako oba abakazi nga 8 abudu ki abudu mulase sure naye tosobola oyo naye ali mu kirasi yiye oyina okuba muguza nabaguza yasanga nga mbufunye nga nze mbufunye ku mulyango n'abungulako emitwalo 3 n'abutwala nze nange ne ngamba kasita nfunye 3 nze nali nnyo oriented wano ku sente tosala nali njagala nnyo sente nguwayo mukazi wo ne bakuwamu sente ate aba wange omufunye awo ku mulyango wano nga sho ya leero kajja n'okayegomba n'okakwata n'okatwala n'okagula ecupa za bbiya 2 omusajja ow'erinnya oba omugagga najja wajja nga gamba gwejemba kanguzaako ng'okamuguza nze nabusuubulanga nabeeranga nabo ne mbubaguza ku kivulu awo ku bivulu n'obuguza abudu ate abudu yanjaga namwagalanga nnyo wakashi yali alina kashi ate ekyokubiri nga alekawo we nningiririza ng'olaba nako twakolanga endagaano ng'alina okundekawo we nningiririza kati okulingiza ng'ofunamu mba nnyumirwa njagala okulingiza sokomboolire okulingiza ko kunyumira kangomuze tolingizaako noludina ekikulu gwe weefuula nnyo ebimu olimba kati kiringa kiti kazi nyini bibyesaagala nti omuwala ampeereza ebitundu bye byekyama kati ekyo nange sikyagala naye ate waliwo ababifiira kati ze bisibyetaaga ŋŋamba okulingiza anti kyekimu kati nkugamba nze bitanyumira kasi okombuulire gwe muna okulingiza muli muti oba oyagala ki nze wemba ningiza amanyumiro kati oba ngeje sina manyiga kisajja ndowooza oba amangiga obukodyo kati bwolaba abantu nga bagenze ng'ofunawo ddabuuti seebaka seebaka naye mu bidongo muno mwendabidde ebintu twali mu ndongo olunaku lumu bino byenningiza oli n'abeera bubi n'atwala nekabulwako wekasiza nekamusindika eri kakati nze mani mu lunyafa lw'oluggi weruti nekakuba oluggi wekakuba oluggi kakuba kali bwerere n'oli n'akakuba nga ali bwerere kati ate ne banneekanga ate omuwala yali amujja okwo ku kyalo ne balowooza banze ebbawo we bagenda mu nsiko tebadda kati omulenzi nze nali mumanyi neŋŋamba waayi kangende muleetere engoye ze senga bulayi tabaddeyo mbadde ngenda mumugamba muŋŋambe mumpola ng'olina olugambo luli nagamba ebintu yange nga mmanyi tekuliko kamera n'obita Brian mwogere mumanyi Brian amumanyi agaani naye gomanyi okuba omuntu ng'oli bwereere bakwekanga banneekanga nga bonna baava eri omuwala yali mufumbo nga omusajja mufumbo naye nga byandongo beyagaddeko olwo kati omusajja yali kaliba abasajja gyebali okkiriza nti gyebali nga bakambwe gyebali abalina obudde pupupupupu omuwala n'afuna waayita yakuba oluggi ng'ani mu lunyafa n'enzira wenti kati ate wandaba teyasobola kudda munda yerowooza oba bbawe yadduka buddusi mu bitooke n'omusajja n'amugobanga naye ali bwerere mu bitooke lwakwa bwali kiro saawa ndowooza nga 5 awo endongo egenda mu maaso eno olukoba lukuvuga eneekuba naye n'ogukuba ekiza oludde mu kulingiza wakivaamu kati oba wofunire mu kiso kati obudde bumbula naye nomala ofuna omuntu ng'alina bali mu nze ningiza nefuna mu bantu nobalengera nga bayingidde nze ningiza ani n'oludini njagala lumu nkulingizeeko kiyinza okuba ekizibu mpozi onojjaka mpozi ngozeka naye nga kiba kiyinza okuba ekizibu tagwe nze
kati nno nkubuulira mu bintu byendifala nenno nzito nimba sikulimba mu byendifala bwofuna omukisa nningiza kankugamba ekyo ate we ngakufunira nenkakirya linga buli kimu nze ontekerewo we nningiriza ku ddiiru ki nze okulingiza nkuteekamu anti wulira sirikodinga ddiiru ze nnakuwadde ozitegedde nga bwe nagambye nti akawumbi kaako bwe nagambye otuwa abantu nga kugamba ekitalekeka akawumbi naye kakati bwe weekolamu estimate noga kale nga sibaze bulungi nyinza okuba ndi mu 2 agwe oli wandeetera ebizibu naawe tunyumyamu byaffe nze mbeera abasajja babikola mbeera nnyumya ebintu byange abantu ne babiraba ne bansindikira nali ne katolu bwange nga tannafa n'agamba wakati w'10 kati oli naakuba endulu nga bwekulinaga era bannoono abantu bali mutwalo kuba basooka ne bamugaa kato oli mubakazi bameka nga 10 100 abantu bali mu 200 mutwalo oli mukukubira ndulu nagamba nti omuntu agenda okuwasa asooka n'abaako n'abawala nga 10 naddala senga wali nga tonnawasa wali oyinamuko ku sente ebintu bino byokwegatta bitabanyiza nnyo bantu baavu bebasinza obivumirira bebalaba nga kyangu okwekuuma ate era si baavu bonna waliwo abaavu abamalirivu kati waliwo omukwano gwange bamuyita Devi ye mwavu mumalirivu alina abaana 3 mu bakazi 3 Devi waawa wali awo technician ye teyemenya abaana ameka aleeta TV gwayingiza abaana 3 mu bakazi ameka 3 atambulira mu liigi ye obuzibu kwewanika kati nga oli omukazi gwe wali ompadde wadde omuwala w'amaanyi nola bwe nakwagaliza wanjagaliza ki wali oyagala abaana bange babonebone nedda nagamba Jemba ono ayinamu ku ssente wulira nenjagala abantu obabuulire nina omutima mubi tugende mpola omuwala nakuwa mubi omuwala wampa mulungi nnyo nga si kirasi yange nga simusobola naako nakuwa omuwala wuliriza kyegamba saamukuddiza mbuuza saamukwagaliza wali onjagaliza bwavu kubonaabona paka kufasaliza abaana bange nziweeyo nedda nalaba omuwala ng'ayimiridde nnyo omuwala yali ayimiridde mumyufu naye n'obuzibu obulala obwamuliko yali ayogera oluzungu lungi nali nkuwadde muntu amalayo nga buli kimu yeye ng'amalayo kwani kyentegeeza nga bw'oneetaaga oluzungu ye buwanvu sibo yali mukazi muwanvu hipusi ng'alina hipusi obulungi akabina nga mulungi nga wa luzungu lungi ng'ali expensive nene oluganda yali alumanyi yakusaba ki kyogamba ekyali full expensive nze ekimpangaziza kwepima saagala muwayiriza ajja kulaba akavidiyo agambe muno muwayiriza saagala muwayiriza saamuwa mukisa kunsaba gye siisobole nagamba Jemba wange omanyi kye nagamba kampe Jemba omuntu ate nompaga nnyo n'ogenda oyongeramu amaanyi nga ganzibisa bubisa zali ngeragera ntunda ettaka lyange nenga naye kati ettaka lyange lino Jemba nakufeebyako nagambako nti toli wakati anti wagenda n'obugamba ate ndi mugagga nnyo kati nalina ettaka lyange linakagula milioni 8 nengamba baba bitunda 6 nengamba Jemba n'oludiini nayagamba Jemba kamuwa omukazi omulungi naye bwe ndituuka omugamba nti mpaayo omuwala ategere n'oludiini atambulira mu liigi ki liigi zo zisigaze n'oludiini kati ezo liigi zisobola kubeera n'atya nagamba Jemba omukazi wamumpa nemukuddiza abantu bonna mbategeeza n'oludiini yampa omukazi nga tali mu levo zange nga sigenda kubeera nakyabugagga naye ki bulamu nga sembeza abaana bange bonna omuwala talina kye yakusaba saamuwa mukisa kunsaba kintu kyonna ebigambo n'oludiini bye yamugamba mbamuwa mukisa nsabe yali tagenda kukusaba ze namugamba yagala Jemba ku lwange muntu wange mulungi Jemba n'okubagana naye nakuwa mubi yali mulungi nakukakasaako nze birungi bisobola mbyerekereza wagamba kino kisuse nze mbasaba nammwe abali wagamba kino kirungi nnyo okuba ekyange birungi bye mutasobola mubyerekereze waliwo bannyini byo waliwo bannyini byo kati ate essaawa zino nnyinza okuba kati musobola naye luli n'oluliini wali onzisa naye wakkiriza nti nze njagaliza n'abaana balungi gye bali nakulaga ku muntu naye n'oyo kati alina x
nga ina wamulaba nga gasiya gwe ex we wamulekawo nze siri sabeerako siri ex gwe ex we nze simanyi oba n'oyo ayina ex omuwala makula nagamba kankuwe ku muntu ekirala Nurdin bano abantu njagala bategeere nti okwawukana ne mukazi wo oba ne boyfriend wo tekitegeeza kumufuula mulabewo mwawukanye n'omukazi naye kisinzira mwawukanye mutya oba mutya tofuulanga omuntu gweyambulirako omulabewo ne Katonda takikkiriza si kikola kya Bwakatonda yadde ewaffe mu busamize yadde ewammwe mu busiraamu yadde ewa abalala mu bukristaayo omuntu gw'obanga osinga okuwa ekitiibwa mu bulamu okuzza ku bakadde bo yoyo omuntu amanyi obwereere bo ate n'abukozesa gwe bakako naye Nurdin mpulira oyambala nno n'onyuma nnyo naye tetumanyi wootunula nga toli mu ngoye Nurdin omuntu amanyi wootunula nga toli mu ngoye nenkuba mungoofu Jemba weyambudde puliriza Nurdin omuntu amanyi wootunula nga toli mu ngoye oyinza n'okuba ng'okanga era ndi mukukulabanga okitegere bulungi ndi mukupamu akafaananyi Jemba tawulo egudde noga kangende bugenzi ejjukira ate olubuto lwange lumanyi okukkamukko weeru byonna mbikuŋŋaanyizza ate gwe mweru woomala n'otakomaawo ebyo byonna bulina omaze okubitunula ate obwereere bwo oli n'abukozesa byonna n'abiyitamu ku lw'okuba mukyawaganye ne mwetyobola ku social media musobole okunnyonnyola bali abatamanyi kikolwa kya bugwenyufu kya busiru awo wennyini wenzija walabye gwe atulaba nga tugenda maaso ne mukulu Jemba awo wennyini nkugamba Shamimu Malende wamuwulidde honorable awo wennyini ogenda kiddamu otya Shamimu Malende yavuddeyo ono omusajja nze namubalaga nze mubagiddewo mulaba ku lulwo kyembadde mpitamu nze nkimanyi Shamimu alina ekirungi kye yakoze ate nga njagala abakazi abalala bakirabireko yakoze ekitaata Shamimu abadde n'omulenzi we n'omwami we nga bakwasaganya emirimu bonna ngera omwami we yahandolinga social media ze nga kitegeeza osobola okubeera ng'oyagala ne Shamimu n'akubula amangu naye ng'osobola okuyita mu mwami n'omukola ki n'omala ofuna Shamimu Malende n'ofuna Shamimu kati Shamimu amala okwawukana ne bbaawe yagambye bakolagana nabo na bibi bye yakireyiminze nti yabitutte okitegedde bulungi yakireyiminze nti motoka bbiri baziwambye nti bbaawe gwabadde ayita bbaawe yaziwambye n'agamba era temukolagana naye mu ekyo wabula nkowola abamanyi okwandulinga social media mwe naabo abasobola okunyambako bajje banyambeko nfune gundi ndabe oba nsobola okukomyawo akaunti zange simanyi akaunti zino muzaagaza ki ennyo weegenda bulamu buba bugenze simanyi mwe muziina naawe oyina nze siina nnyo kyamanyi kyembikozesa nze ndaba nze kulwokuba anti ezo akaunti z'obuuza abantu bayisaako obubaka bwabwe kakitegeeza kiri kiwayogeddeko omuntu ayinza okuyisaako obubaka obutali bwange ate nsi nerowooza nze mbuyisizaako kati nze ndowooza kyekyo kyaleetedde Shamimu okwogera ekyo kyemwebazaako kiri kimu teyayogeddeyo kya mu maka ge talina gwe yannyonnyodde lwaki baayawukanye era ekyo wanaakikola n'atandika okunnyonnyola lwaki baayawukanye ompuliriza bulungi omwami yavuddeyo yagambye byonna bikole nkuwoninga omwami naye tatusiriwalirako kyeyakoze uliriza mpulirize omukazi okugamba nti no social media tazina nga nakituufu tazikola ki tazina ogamba nti mugaleewo enkolagana noono ku lwange wemba mukolaganye naye nga ye awo si muki si mukyamu awo si mukyamu kati obuzibu buli bumu kyembadde nninze Shamimu akole
ndyoke ntegere nti kyali mu kukola kikyamu kutandika kunnyonnyola lwaki baakoze eki ampisiza mu buzibu bungi oba okitegera bulungi era ekyo waatandika ebyo omusajja ye yatandise aba taliimu nsa kati awo tugenda okwawulira ani alimu ensa n'ataliimu yagambye ensi nze mmanyi engeri gy'obadde ofeekingamu obulwadde bw'omukazi gwe oyo naye aba tulina mumutwala mu kkomera ani oyo yennyini omusajja ate muti ate gwe batulimba batya nga wooli ng'omanyi nga kulw'okuba oli mulaavu gwe n'otatugamba kitegeeza naawe olina by'oyisaawo essaawa zino luli nga batulimba waliwo obuuza musajja luli nga omukazi afeekinga obulwadde waliwa lwaki wasirika lwaki era kati mwawukanye kati obujjayo kugamba mugamba bw'aba yasirika asirikire ddala fe obukatuliki we butugamba oli musamize naye nava mu bakatuliki nze nali mukatuliki nze Yosefu bambatiza nentuuka ne ngenda mu bulokole nentoolako shahada ebwayise ne mbivaamu kati ndi musamize proud wano kati byonna mpiseeyo kati kyenkugamba nti waaba yasirika luli asirikire ddala era nsaba ne agamba alumwa ki ayise mbingi n'omukyalo oyo beesuubiza ensi ne si gwe yasookerako yali mufumbo ani yali omufumbo omusajja si gwe yasookerako yali mufumbo nga tannafuna Shamimu anti n'omutima ne gusiima buliriza kye ŋŋamba ngezaako muwabula nti akyasobola okufuna omukazi omulala nga bwe yafuna Shamimu asobola n'okufuna omulala akyasobola okufuna muki omukazi omulala n'ebyo byeboogera ebyekisirusiru nti nno baali baavu era bagenda mu parliament ne bagaggawala bagaggawala bonna teyali kanso oyo omusajja I know him teyali kanso era bwe batandise okufuna ssente ompuliriza bulungi kuze badde bafuna era neyeyongerayo okusoma omusajja asomedde ku mulembe guno ogwa Shamimu Malende mu myaka 5 naye afunyemu tetwagala Shamimu ajja atubuulire nti ate yabadde amuweerera ekyakisirikire akikole ki omusajja naye agamba wuliriza kyegamba Shamimu yamusanga n'amateeka gokka nga mwonna ku muzibu weebale nnyo naye nga amateeka akola ki agayina kitegeeza yamusanga n'omulimu ani nga tannafuna ssente nkunyumiza oli kiyagamba nze ennyuma ya Shamimu gwe mmanyi genda maaso kyobola mbuuza Shamimu simumanyi nga mubaka wa parliament mumanyi nga si mubaka mumanyi nga just lawyer munamateeka era omwami oyo mumanyi nga talina kyali nga talina kusoma mbamanyi they are my close friends bombi wabamanya okitegedde bulungi kati kyeŋŋamba tebatubuulira kubanga buli omu alina kyayambye munne ompuliriza bulungi era kitegeeza senga si Shamimu senga noono omwami tali looya ate era kisoboka okuba nga senga yalina mukazi mulala osanga era yalifuusa ani looya naye bwe bamaze okuwangula obubaka bwa parliament ne bafuna obusente obwo butonotono kuba Shamimu si mugagga omusajja agamba afuna ennyumba eyennansana ne beeyagala Shamimu si mugagga obuzibu bwe buli bumu ekiyinza oku sente nga wazifuna entonotono waziza mu bantu mbuuza atya Shamimu omulimu gwe ogwa professional ye ogulina okumuwa sente ng'amaze n'okufuna obubaka bwa parliament nga kitegeeza amaze okufuna connections ennene ezaalimuwadde emirimu egy'ebbanja ate ye omulimu gwe yagusaddaaka mu kuwolereza abantu bwereere ab'ekibiina osina bakibiina bokka wabula abantu ba bulijjo alina emisango gy'akoze okuwolereza abantu waddala alina emisango gy'akoze alina ne bajja mu makomera nga si bakibiina ye yajjayo bizonto mu makomera zonto byali bya kibiina ate byali bya kibiina byali bizanyira kibiina babikwatira ki ye yajjayo muzeyi kiweewa mu komera babikwatira mpuliriza sibuuzeeko bizonto baali bakoze mpuliriza omanyi kye bayita ekibiina okubeera nga gwe oli memba w'NRM okitegedde bulungi ne bakukwata ompuliriza bulungi oli n'akujja mu kkomera abajjizeeyo memba we naye omuntu okubeera nga alina ebintu ebyayogedde ebikwatagana ku ggwanga nga tabyogedde nga gwe yamutumye okitegedde bulungi naye ne bamukuvunaana naye n'ojja n'omuyamba yajjayo muzeeyi wange taata wange taata we yali akoze eki oyimba nantaba ne bakuba ebizira bakubawa eyo kireka yamugjayo nga tamugjayo lwa kibiina ng'omuntu okitegedde bulungi kati kitegeeza kyekirwanyisiza Shamimu okugaggawala
yerekereza yasaddaaka ng'omuntu agamba kulw'abantu kampa obuweereza eri yo kuba bwe buweereza bwenkola ki bwensobola bwennina kati omuvubuka yayagala bafune ssente nga naye bw'ozaagala nange weezaagala atali mukyamu kyava mugamba baba oba oyagala tufune ssente gwe genda opracticinga amateeka era ssente kansasule osome ng'ojjooga tufunemu ssente gwogende naye nze passion yange yeriwa kuweereza bantu ate abantu bangi bakoze ebintu ebyo ndaba Spice Diana nga awa bambi abantu obuyambi yakoze gundi y'abaana abobitasobola just kiri munda mu ye si mugagga nnyo oba okitegeera bulungi si mugagga nze nyina omuyimbi gwe mmanyi ng'asobola obutakwaya enusu 10 ng'enjala ekuluma naye omugamba mbu nnyina akawala siina zaalooja akuweetaano kati naye kiri munda mu ye supportinga abantu beegatte kubawala akwanguyira naye nti nasuza lusazi nzita nyina muganda wange tasobola kukugulira yadde ecupa ya bbiya oba soda naye wobeera n'akawala asobola okugula omwenge gwa 800 naye waba takatutte buli muntu ayina ekimwanguyira ekimusumulula otegere bulungi so Shamim weebale butaleeta bintu by'amakaago mu media ate era naawe nkusaba okome wano kati bino byebaleese ebyarema wabiwuliddeko ebyarema tebinnakakasibwa bulungi abantu lwaki baagala nnyo okuyingirira obufumbo bw'abantu abafumbo bennyini be bayingirira obulamu bwaffe lwaki batubuulira ebintu byabwe abafumbo be bavaako obuzibu era tewaliwo bantu bazibu nga bafumbo be bali mu kuyingirira obulamu bwaffe batusanga wano ku kamera zaffe nga tulina ebyokwogerako bingi ne bateekawo agaboozi gaabwe tuboogereko bwe tumala boogerako ne batandika okutubuuza tunoonya ki mwe lwaki mujja kugabo batubiwadde bantu bagenda byogerako batya okitegedde bulungi ebyarema ani yabireese ebyalema yarema namakula ebyalema sagala kubyogerako sinabikakasa naye ate nabyo webituukawo ebityo lemanga kyakola byabasajja nga naye abivaako naye waliwo n'ekintu ekigaana abasajja babiri bokka akyali muwala muto naye obuzibu kamera zatambuliramu nnyingi oganafuna omulala era bajja kumanya nono n'obwo obulamu obwa kamera bubi sokoleke kati kyogamba oba naye omusajja okuteeka omusajja nnyo mu kamera bwe wava obuzibu kibi nnyo kale kankubuuza gwe mukazi wange omumanyi omanyi lwaki tomumanyi kubanga abeera waka tabeera nange kambwe wange owo mumanyi gwe kyogamba si mulungi okumuleetako akwerekereko omuteeke mu motoka avuge mpaka wano ajenga mbeerewo nga bwe mulaga ku bantu tulwala ku birthday tulwala kuki baby shower kati wano ku kamera ffeffe basiru era abo abali mu comment basobola okugamba anti muyina bangi byebirowoozo byebakola ki byebafuna kumbe era ffe tukuumya amaka okitegere bulungi ffe tukuumya amaka kati omutima ogwogamba nti Rema olumu n'abantu abamu bwe batyo kuleeta nnyo obufumbo bwabwe mu kamera gundi omumanyi omukyala gwe bayita Mumbejja Mariam Ndagire mulaba okumumanya kirala omanyi bbaawe nakoma kumanya John Segawa myaka emeka wamumanyira nakoma kuwulira awo birala sigoberera namba myaka ng'emeka olowooza nga 2 oyagala gamba nti okuva mu myaka 2 mpaka kati tafunanga ku ssanyu sima oba bakyali bonna edda ngamba bugambi n'okumanya tokola ki simanyi ekifaananyi kyengezaako okuleeta okitegedde osobola okubeera celebrity naye n'otambuza obulamu bwo private n'osigaza mulimu guno ebyobulamu bo n'abaana bo birala Mumbejja example gyenkuwadde ogitegedde njiwulira mpulidde omukyala gwe bayita Joanita Kawalya omumanyi ani bbaawe simanyi bbaawe Joanita Kawalya si celebrity yasookawo nali mu ppi wano nga muwulira nga yakuba jimu zeewuwo ani bbaawe bamutubuulira abalaba muyimbi kyawo mulala kankubuuzeyo ekibuuzo omwami wa CBS gwe bayita Abe Mukiibi omumanyi mumanyi nnyo ani mukyala we
ayogera mwogere yatero mwogerako kyala gundi naye tazunga naye nnyo mukibisi celebrity asinga bonna betwogeddeko ani mukyala wa Keti bakyala be sibamanyi ayina omu okay ayina omu Hajati omukulu ngu yamujjulula naye omumanyi simumanyi muzeyi Keti si wakabi nnyo wakabi nnyo ali mukyala wa Kayemba Solo manager wa Rema MP honorable amaze mu music industry banga ddene nnyo simufumbo omala banga kinga towuliza ku mukyala wa Gravity simuvubuka mukyala wo mulaba mu kamera yawa tewali abantu bayige okuteeka obulamu bwabwe bubakwatako bubeere bwabwe si buli lwolwadde nti olina okujja onyonnyola ensinga walwadde waliwo abagenda okuseka nga baali baagala olwale noluliri okitegedde mpulira era nze nagamba saagala mukazi wange kusemberera na mikwano gyange kozi wagamba nti gwe mukyala wo tobeera naye naba njagala akeerewo ku makya ewuwe avuge emotoka yagende ku mulimu gwe ave ku mulimu gwe adde ewuwe naye bino ogamba jembe oli ludda woli kuma nina ekivulu kati ndi mukulanga Hoima n'ennaku z'omwezi 5 ninayo ba B2C ne Shiba n'abayimbi abalala toyinza mulabako Hoima aze kulaba ate aze kundabanga aze kusolooza nga soloozaaki tuyambagana business si kyayagala yambagane mu business yeyambe nze eno yange ojja onkwata amatayingo mmanja ng'ali awo ate nze nyina obuzibu okugeya abantu musajjawo Nobati weyategekera ebivulu bya Palaso andi okuva ku jjajja awe Masaka jjajja taata maama nga ne ku stage abaleetako maama mumbuulize ku bantu be baletuwagira tugenda Hoima kati tuyingidde Embaale era uli naabuuza kati baliwa Mbaale tekyali bantu balaba Ndongo nedda takyategekanya ebivulu byamutama ebivulu byamutama byamusala capital gwatayina oli muganda wange nze no abantu benkwawulira ne gamba ono muganda wange abasusa kubeera mukwano gwange tabikoowangako abitegeka naye ategeka byamuzinzi tayina byategeka tayina capital Endongo yamusalaasala yeetaaga buyambi Nobert kyoka jemba tayina kyatayagala kutegeka kino kijje ku nze Nobert alina ssente naye yogera mu past tense yakoowa uliriza abayimbi yategeka tebasiima gamba Nobert yayina ssente zaafa era nze y'omu ku bantu benjagala bafune ku ssente zibazize wegambye yateekamu ssente ze nnyingi ate Nobert n'obudde bwe tulimu atwetaaga nnyo mwe baani ffenna mikwano gye kubayinza n'okugwa eddala tengoolese nnyo otandise kuba ku mutwe nedda nze oli muganda wange kyekiyinza omusuulira Nobert ssente zimufuddeko bambi Nobert bukyanga ajja mu bidongo tafunanga ku ssente Nobert obulamu bwe ne bwonooneka personal ng'omuntu okitegeera bulungi alina business eriwa atwala abantu bwe byonna byagwa bambi byonna byagwa yeetaagamu ku ssente bambi nze Nobert oyo namugamba ate n'abantu b'enyalemu babi nnyo abalina ssente kuba bye bafuga eggwanga tebalina nsonga n'emu lwaki tebawa ku Nobert ssente yabavuma abavuma ki omanyi engeri gy'abayirawo omubiri yavuma gundi oyo Nobert yavuma Salimu Sale yalumba Salimu Sale ojjukira era luno bamukubye emigo nga bamubuuza wavumira ki mukama waffe otunyoma ozze tunyooma n'otuvuma bwotyo nojja ate nojja wano omuntu eyali yeetaaga okusooka okukebera obwongo ate ali muvumi avuma atya ate waali mulina mukuba bukubi Nobert bamugamba agende n'agaana okuvaawo ekyo yakola nsobi naye mbabuulira omuntu wabeera ng'ali mu mbeera Nobert gy'alimu asobola okukola ekintu kyonna Nobert ali bubi nnyo bwatyo ky'ogamba
Nesende zambi zafiira mu ndongo kirabika. Sente zaali zikuwedde koko. Mm. Okakasa. Nnyo. Kati nze zaali zimpedde koko. Mm. Manyi obulumi bwa ssente. Nga zikoze eki? Nga ziweddewo. No but ssente ze zifiiridde mu mulimu guno. Lwaki taguleka? Kuba yali musajja nga alina ssente ze. Kati aguleka akola ekyo. Ate bwe yajjamu ssente. Byafa. Yazijja mu guno. Biri bya capital. Anche ngamba ssente ze yafuna teyazijja mu guno. Aguleke. No but kye balina okukola. Beetaaga ate abayimbi bennyini abalya ku ssente ze. Bamuweeyo ekivulunga kya bwereere. Ate ffe bapromota mikwano gye tumukubira ebipande. Tumuyambeko kati TV zino zakyaddeko ennyo. Zimuweeyo obulango bw'obwereere. Then nammwe aba social media abadde nga bamuwa interview ne mufuna likes mumulangireko show ye. Afuneyo ku ssente nga miliyoni 10 nange yeetereeze. Aba social media abadde bamukyaza simukyazangako naye aba bamukyaza mumukolereyo show. Kyogamba tekyalina ssente yeetaaga kawoshi. No but talina ssente. Si mu bubi naye muganda wange ali bubi. Yeetaaga obuyambi. Just lwakuba nti ffe abaali badde bamuyamba ate naffe twetaaga obuyambi. Nammwe mulina zibamala bumazzi. Tetulina. Oba okitegeera naye yeetaaga obuki? Yeetaaga obuyambi. So we tuba twogera ku bantu abaagwa mu ndongo. Nobert yagwa nnyo. Yagwa nnyo. Ki ekyasinga omusula mwe nga mugiremeddemu bintu bingi mpola mpola mudalizadaliza. Akuze ekigambo kya Moze. Ffe tetwajja mu ndongo kukola bizinesi. Oyo Abitex tayajja mu ndongo kukola bizinesi. Bizinesi y'endongo yamusanga mu ndongo. Ffe twajja mu ndongo nga tuzze mu calling. Ng'owulira ekyo ky'oyagala okukola. Nze taata wange yali muyimbi. Saayina calling ya buyimbi, saayina. Natandika mu kugula bawalukaga ssente za stage ze babafuuwa. Mubuuze Samathia. So okoleke ng'ogamba ez'oku stage. Zonna nziguze. Kuba saayinanga busobozi bugula show. Nazo osobola ozigula otya. Waliwo omuvuka baali bamuyita Superman ng'azina ku stage. Gyali Superman, Adam Superman. Nga bamufuuwa emitwalo ng'esatu nga nze mugula mutwalo. Zonna zibagenda okufuuwa. Ne muwa ennaku 10. Emitwalo 10. Nze ne ngenda agenda talinaamu, wagenda ne bamufuuwa ateeka musawo wakoma waakola waati. Awanika mikono. Osikamu musike. Mathia asolokaga bayo kyekiveera kyange. Nampe ennaku 2 nsolooze ssente. N'ensolooza emitwalo 3 mu nnaku 2. Ensolo enfuuwe. N'engenda ne neewola ku Moses ekiveera ekirala. Byebintu bye twatandikiramu. Nze omulimu gwange omukulu nali n'ogamba nkuguze ez'okufuuwa. Ez'okufuuwa. Oguleka miliyoni. Baabafuuwanga. Bafuuwanga walukaga ssente. Mu gurupu yaffe walukaga baali basinga okufuuwa. Oyo muzeeyi Mukaabya ne muzeeyi Kiweewa ne Sebbaali nga basinga kufuuwa walukaga. Nga bamufuuya ssente nnyingi nga tuzigula. Kaakati nga walukaga omuwanga nkwadde 10. Ng'osobola okumuwa emitwalo 5. Naye ye ng'okumukozesa osobola okumuwa tugeze emitwalo 10 ennaku 10 n'omwaka kadde akawaki akawamu. Kati laba agenda akola oluyimba lw'abantu bakoowu. Nga mubanja ennaku 4. Tugenda tutuuka Kawuku awo ku Ntebe Road nga bamufuuwa $. Ekikonde katono kivuge. Omuntu yasyaluka olunaku lwali lwange $10 ate ne bamufuuwa $2. $2 naziraba kubanga nayimiriranga wali ku stage. Teyaziteeka mu nsawo, yaziteeka mu kakola kakooti kiku. Naye obuzibu yaŋŋamba towangulaako $. Wagula za wano. Naye ate era baali bamufuuye emitwalo 78. Eŋŋamba waayi tangoba nene 78 nsolozeza omulundi $. Zisigaze. Engumi kateseke. Engumi teyaganya ngumi ekisooka yali muzadde wange. Ate nga boosi wange. Nga sirina buyambiro mu butuufu. Yaŋŋamba towagulako $. Sente zo zezino. Walukaga musajja wa mutima mulungi. Abantu bangi bakoze obulungi lwakuba ndaba bamusasudde obuyiwe bangi. Bambi. Walukaga. Era abantu abalina Walukaga Sanji. Amazima balina omuntu omutuufu. He is a good man. Ate wa kigambo ki. Ate ekyokubiri tali
mu finance mpozi nga tayina tasobola kuleka mu buzima bambi tasobola ina musajja wange bamuyitaani ye George ali mu America eyo yayita Uncle Joe ku TikTok erinnya mutabani wange onsaasire yeseru nkumandoza wanga ndiga naye agamba Walukagga Mutenda Butenzi ali ku America lulwe Walukagga agamba Mathias Walukagga naddala Walukagga akoze abayimbi bakadonkamu ebintu ebirungi bingi era nkojjo bambi asiima Walukagga ankojjo oyo bali kusiima ani omulala guwagula sente bangi waliwangawo Adam Super jukira nze nabeeranga mbayimbi bakadonkamu nze ye yazadde bange gye nava era be nadiringiranga mu nze newaggula bwewagguza okujja okutegeka endongo eno okumanya negomba ba Abitex negomba bajjo nga atandise nengamba olaba ne bajjo gwe mmanyi nenvayo ekawempe nenjija emakindi era we natandika okubitegeka nga banyooma bali gye nava nagamba nkola ebintu binene sijja bisobola wewaniikiridde newaniikiridde naye nempulira ngeno yewali abayaayi kye balina tebakolima bwe biggwa biba biwedde abeeryo batya bonna bakadde bo so endongo iffe otegedde engeri gye twagijjamu ffe tetwajja kuleeta ssente tuteeke mu ndongo twajja na passion buli kitufunye kati gundi yali yazemu business Nobert yajja alina bazze okulwana nga bamukola kyali anti yajja agamba alwanisa abali bapromota ababaddewo obutambi gye buli abo Babitex tebansobola babajjo mujja kitegeera kati Abitex yabadde mu kyepukulu Nobert yabaddewo ng'alaba ku bantu ng'alaba ku bali be yajja okulwanyisa nga bakyaliwo bamulemerera ate bamulemerera yalwanisa abantu abatasobola kumulwanisa kuba tebalina nsonga emulwana bambi okitegedde bulungi omanyi okulwana n'omuntu nga ye tasobola kulwana kuba talina nsonga ekulwana so yalinamuko okukakasa sente ne zifiira mu kukakasa kati sente zafiira awo mu kukakasa awo naye tezifudde ku ye eka abantu bangi abagwa mu ttuluba eryo lwakuba mwe temuboogerako ng'owa comprehensive band wawulirako gye bayita comprehensive band wagiwulirako comprehensive nateete eyalina nyiniwo ekifo kya comprehensive hotel yakola band wagiyita comprehensive band n'aleeta ebyuma ebibeera mu kisaawe n'abitwala mu byalo ng'abantu batuyira ku butebe bwereere n'agula abayimbi Babire Kasodde omugenzi Mati Nyangume n'agula abalala bangi n'ayonoona ebyalo byonna nga group tekyasobola kuddamu kubayo ndongo yagwa endongo yamusuula ne hotel ne bagitwala ate omulabe we Samuna n'agigula kwekaniikirira abo be basuula endongo ekigisudde bintu byonna ebiri mu ndongo kulinnya n'esigala ku bbeeyi ya mutwalo negwa twapangisanga ekifo ekisaawe wogenda okukolera emitwalo 10 kati napangisiza eruweero we nabadde mu launch ya Shiba nagipangisiza milioni 3 n'ekitundu ng'ate zigenda mu banka we basasulanga emitwalo ameka 12 nasasuddeyo milioni 3 n'ekitundu ng'ate zigenda mu banka oziteeka wali n'olyokojja ekifo ebipande wagendangawo ebipande 2,000 natimbyewo ebipande mutwalo zowa zisijeyo okitegedde bulungi nakakanye enfunye abantu 10,400 naye ng'ate siina ssente naye nga nsolooza miliyoni ameka nga wobala expenditure siina naye nga emiliyoni ameka ana abantu bagaleese era abantu nga basanyufu ne balaba endongo yaabwe ne bagenda nze nensigala nasigadde siina just ekyanyambye nti nga nyinayo shows ki endala neŋŋamba osanga nenunulira eruweero oba emasindi ehoyima oba emasindi otegedde bulungi so awo endongo weekola ki weyatuuka twapangisanga ebyuma emitwalo 3 kati bipangise miliyoni 3 ku 5 era endongo yameka mutwalo abayimbi twabagulanga emitwalo 4 yali ya 15 wuliriza 35 eyo anti sho yali ya 5 ng'abayimbi ba mitwalo 2 kati ba miliyoni 2 5 ate miliyoni 2 abatandikibwako Shiba ayagala 10 ku 8 Rema ayagala 10 ku 8 Kamiliyoni ayagala 10
ku 8 lutalo kye kimu lutalo ayagala 10 kyokka ate abo bomenye bye basobola okuleeta yeyo kuki abantu abangi kati kitegeeza ki kitegeeza omulimu we gwayonoonekedde era nze nkubira bapromota bannange omulanga muve mu ndongo mugenda kufuna ebizibu oba si kyekyo endongo mugize ku mitwalo 2 mukkirize etandikibwako naye mu kyalo tesoboka esoboka mu kyalo wala anti wuliriza obusobozi basobola eyo endongo esoboka okuba endongo ennyingi ffe twakubanga safari nze nateganga ennaku 3 kati ntegeka lumu ng'oleka nju ku nju kati ntegeka lumu ne ntegekera emyezi emeka 3 era nembeera nga wendi endongo tugyongeze abantu tubawe omutindo omulungi bajja kukwata emitwalo gyabwe ebiri bagiweeyo bw'oyongezanga ne bali bongeza era bw'onoyongeza ab'ebyuma nga bagaka twagala miliyoni 8 nga tubigula ate nze emmotoka ya drive saagigula n'ebyuma bya drive wabigula mbiina weebiri nga kisusse ngere basente zonna nzigaba era n'ab'ebyuma n'obutebe nabugula kasita kyasukka noga buno kambigule nabo kambugule kubanga nabo mbadde nga mbupangisa abantu okitegeera bulungi kati oli mu kuteega buli kantu akavaamu ssente osobola okubanga naawe ozikola ki ozifuna kati era nabo byoba nabyongeza nabo bijja ku bbeeyi tetukyalinga luli twafunamuko ka kapito ngo nabyo tubigula nkutegedde kankusiibule abasajja obalekera bubaka ki bave ku bakazi bakazi bajja kubatta omukazi asobola okwettira puleesa muve mu kumatiza abakazi tebakyamatira baawuukuuka ekyokubiri omuntu ayagala okumatiza omukazi asooka mutwale mu ddwaliro apime lasitiika ekkomo likuba omukazi omuntu ayitamu omutwe gw'omwana takakasibwa na kantu katatuuka mukono omwana wali abajja akula kingambye tekitegedde oba kitegedde omwana ajja blaza akitegedde omwana ajja akula ne walyoka wafuuka ekyo ky'ogamba kyeŋŋamba omuntu asobola okuyitamu omutwe gw'omwana tosobola kumukakasa na kantu kato olinga yaddukayo mu kisenge be wali olingiza kayinza okuba kaali katoototo nga tekanatuuka kuzaala kayinza okuba kaali katoototo nga tekanatuuka kuzaala ono gomola wano ogaye mu kulingiza kwotava wabula nze era waawaawa agamba nze mukubire nno olulimi nze nningizeeko n'olulimi nja kutwalako abaana basabula ennyondo olingizeeko ngera kutwalako nnyina wensobola okutwala saagala kulingiza ngera kutwala omukulu abadde Jemba Joseph Jemba ebigambo tubyogedde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagana ate omulundi omulala mweraba naawe bajjajjaabo bakukuume amiina